Kakati ate bwe tugendako mu mawulire agava mu kooti esomedde abavubuka 5 abagambibwa okulumba ekigo ky'abafaatha ne babatematema emisango 17. Ku misango gino kuliko egy'obutemu, egy'obubbi n'okulumya era nga bino byonna bibadde mu kooti e Matugga. Abavubuka 5 abagayibwa okukana kubakubi b'amasomero ag'enjawulo ne babatta n'okulumba ekigo ky'enswajere nga bitwakala katali konfu nga biri omwezi ogusatu basimbirwa mu kooti e Matugga ne bavunaanibwa emisango 17 omuli egy'obubbi, okutta abakubi b'amasomero, ogezaako okutta abafaaza wamu n'okubalumya. Baleeteddwa mu kakuli ka kooti e Matugga abasibiddwa enjegere mb'okumya obw'amaanyi. Kubadde ku Bobo Hasani, Yusuf Ali Mayengo Paulo, Mawejeriga ne Setengo Emma, Negesa Dennis, babadde masiko omulamuzi wa kooti e Matugga na kibingira tefo Abubeka basomedde emisango gino ne bajeegaana. Bano gye bavuddeko balumba essomero lya Kyaddondo DSS e Matugga ne batta omukuumi Mijumbi Siromu ne bakulira n'ensibi obukadde 11 ne kamera z'essomero. Tebaakoma okubalumba n'essomero lya St Edward's College ne batta omukuumi ne balumba essomero ly'Ebusukuma n'amalala nga amasomero 16 ge baalumba. Emitayimbwa, ebyuma ebisala eby'amaanyi binondamu abeyambisa wamu abikozesa Father Jim Bosco Kigundu mutukirize obunyazi bwammwe. Oludda lwabitegeeza nti bino byaliwo wakati wa 12 n'omwezi gw'okubiri n'ogwokuna omwaka guno. Omu ku bawabirwa Bobo Hasani awanise omukono n'ategeeza kooti nga weetaaga obujjanjabi kuba babadde batulugunyizibwa. Omulamuzi Nakibinga alagidde batwalibwe ku mirembe Luzira yabeera bafunira obujjanjabi bakomezebwa mu kooti nga 23 omwezi guno. Kooti ebasindise ku rimandi mu kkomera ery'e Luzira okutuuka ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokutaano. Omulimu okulabika mu kooti eno okwongera okutegeera okunoonyereza bwekutuuse musango gyammwe. Robert Musanje yakusakidde Glen ku Lwabukedde TV.